Welcome to the Flashlight UG. Alright, tuaniriza ku mukutu mu Busansonga the Flashlight Channel Uganda. Era tuaniriza General Bigirwa the mighty of Busoga land. Era tukwebaza General Bigirwa ensonga mwazikwata super sadida ez'ejjinja. Omwayaniriza omukulembeze His Excellency Bobi Wine St. Amu Kyagulanyi. Mwebale nnyo okwagala ensi yammwe ate mwebale kwagala bannayuganda bannammwe. Ensonga nje ziri mu ggwanga ez'omuzinzi omuli we twafiirwa n'omupadde waffe Jjajja Byarugaba, omuli ensonga za FDC zyafuuse ensonga Ssemasonga nakyo ekirandaba kirimu koona kiweta. N'ekyokubiri abali ku programu eno banakola Veteran Uganda tunako project twatandikira Flashlight Initiative nti gwali eyo yenna ayina engoye nga tozeetaaga oba ngatto oba anything kyolina nti wagwe tokyetaaga wano bakitwalanga kirabo. So kindly mubitukuŋŋaanyize mubituleetere bigenda ku land eyo y'ebusoga eyo twasanga abo abaana abaali obubi ennyo. So ntugamba General Bigirwa naye is part of us. Tujja kutamba naye tulabe nti n'abaana abo tuba tusaaka ebyo ebintu. So kindly we can go to our website www.theflashlight initiative. You find that information. Do what you can do, contribute what you can contribute, so okuba nti nga tubaawo. Ndimabega wa kamera nga mwanjuzi wa Hewa Rogers or Dr. Hewa Rogers. Kuba tiimu yange teratinaba kutuuka oba teriiwo naye nga tujja siga tukifaba bakola mu ngeri emu oba endala. General Bigirwa tubuzeeko nnyo tukulengerera eyo ku Semayanja ku mitimbagano egy'enjawulo naye weebale kupiisaawo akadde ate nojja wano tuwayemu ku nsonga ezizimba ensi yaffe Uganda. Sebo tukwaniriza tuwaye tuzimbe ensi yaffe. Sebo Dokitaali ndi musanyufu nate okomawo mu studios ne cameras za flashlight. Ndi musanyufu akaseera kawadde kanene nnyo era ebintu bingi ebitambudde. Events nyingi ezibaddewo ezimu ne ziyitawo ezimu tujja ziwugirako mpolampola. Ndi musanyufu nti osigadde oli consistent okuteeka content ow'enjawulo ku mpewo. Era njagala oyongere okukulaakulana mu mbeera eyo okole ne TV yennyini station. Naye basajja wano wajjuka bagenda kugamba okoledde emyaka ebiri tosasudde musolo nga bakugattako sente z'otaddemu zazeekanakana naye alisigadde nga naye ambitions zibeerewo kubanga mu bbanga eritali lyewala ate abo abalina obuyinza olwaleero bajja kuba tebabulina. Ate kikulu nnyo. Yes, so conducive environment tugireeta egenda okusobozesa abantu baffe okutandikawo initiatives ez'enjawulo. Kati nga TV station, radios, abaana bangi nnyo abalina innovations ez'enjawulo naye nga ziri in line with communication. Kyenjebazaako kiri kimu nti Flashlight bagiwa erinnya nti Uganda's CNN. Uganda's CNN. Yes, era kyobalaba ngezaako okukola oba tugezaako okukola ekyetaagisa tutuuka guli omutindo guli gwe batwogerako. Ekyo kirungi nnyo era ambition ezo zenkugambye nsaba zigende mu maaso. Yenze General Bigirwa Moses nkomyewo nate nze Secretary for Mobilization wa Eastern Uganda ate nga ni mubaka wa Parliament waka muri municipality mu NUP. Baba kulaawo kubawunya. So mweye mbeera mbadde ndudde okujja wano nga nina ensonga ez'enjawulo zitambula nga tezinsobozesa ng'obudde siina bulungi nnyo naye leero kenfunye obudde ngambye nti kanzijje tuwayeemuko. So ndi musanyufu nnyo Sebo nsaba oyanje ensonga tutandikiraawo. Okay, z'ensonga nnyingi nnyo naye waliwo ensonga gye tujja okwogerako nnyo maaso awo ebisoga eyo abantu bayogedde nnyo ku Diani nga bagamba abamu nti oli ejja asiri wasimanya checking abaana simanya akola kibayinza omutwala misingi naye tujja tugendako maaso awo. Munange twafiirwa omuhadde waffe Byarugaba William omusajja Mekete abadde mu struggle afudde talabye ku Uganda empya
gyalwanirije naye ng'ekintu kikulu kya byonna aleseewo foundation nti ebigambo bye bikyuka ebigambo bye bituuza engulu bituwa essuubi so jja tujja sigala nga tubyogerako ng'obutambi tubulaba kugamba nga twejjukanya byalugabo badde omumanyi ngaaninga bwe kino kitalo nnyo kitalo ddala okufa kwa mukadde waffe William Byalugaba era mawulire si malungi mawulire mabi ddala eriffe banankyukakyuka n'abalwanyi eriffe abakyali abavubuka okuvibwako Byalugaba William kubanga ekibiina kyaffe kiri predominantly occupied by bavubuka kati abantu mu myaka gya omugenzi Byalugaba badde ba mugaso nnyo kubanga batuwabula mu kino nakiri netusobola okutereeza mu neeyisa yaffe netusobola n'okumanya engeri y'okwatamu ebintu so tufiiriddwa ekikonge eky'amaanyi ekikondo eky'amaanyi era Mukama Katonda bw'atyo yagaba era yajjawo naye atukubye ekonde ezibu ennyo naye Katonda tawakanyizibwa bw'atyo waba asazeewo Byalugaba ndowooza nze omu ku baludde naye kubanga nasooka okumulaba mu 2002 nga wa NRM mu 2002 nga nze ndi wa UID kakati emyaka egyo mingi okuva 2002 okutuuka olwaleero wakayitawo emyaka 21 kakati kitegeeza ganye ebirowoozo okuva mu bibiina ebyenjawulo yali arepresentinga NRM naye ng'era olaba bw'aba akutte omuzindaalo si mwangu wa kwenganga Byalugaba omanyi okwogera NRM nakyo si kyangu okiwulidde naye nga Byalugaba ensonga zaleeta nga za njawulo ng'era omulaba musajja munywevu musajja munywevu mu communication ng'ensonga azimanyi but NRM nga bw'ogimanyi si institution eri awo efe nnyo ku welfare y'abamemba baayo era bw'oba oli mu NRM nga toli mubbi nga toli munyakuzi nga teweeyagaliza ofa oli mwavu ofa tolina kyolina Mwami Byalugaba teyali mubbi nti oba ali corrupt teyali mu busoga tukiyita bugubuze teyali mugubuze teyali nakigwanyizi teyali selfish nga yeyagaliza yekka Mwami Byalugaba yali kwalaali that's why afudde sina mugagga naye nga yali abaddeko mu gavumenti so tufiiriddwa karakita entuufu etagenda kuddizibwawo ate nga karakita eyo ebadde ina okukozesebwa ng'ekyokulabirako nti bw'oba oli mu gavumenti olina position olina ki kyabuvunaanyizibwa ogaggawale mu nnaku 2 sente zibadde zigenda okulaakulanya ekyalo gwe zikulaakulanemu weka that was not Byalugaba Byalugaba yali abelievingira mu process yali abelievingira mu general development abantu bonna bakulaakulane so si ye kwekulaakulanya ng'omuntu so tugenda musaalirwa nnyo mu NRM ya movinga ne Amama Mbabazi bwa movinga na Amama Mbabazi n'aba nga mukubira ekikopo eky'amaanyi era obutambi bwe buli ku layini okwo bukyagenda mu maaso Amama Mbabazi unfortunately naye tiyasucceedinga mu lugendo lwe olw'okuddira Mwami Museveni mu bigere kati ate n'anyigiriza n'akola ki Mbabazi ate n'addayo mu system kati amagye ge yava nago ge yali afulumye nago mwalimu Byalugaba William mu kuddayo ate yaddayo yekka Byalugaba Mwami Mbabazi so kati Byalugaba ne basigalawo kati Byalugaba agenda okulaba nga mu butuufu abantu b'NRM bonna tebalina makulu gali awo beetaaga okolebwako ng'obuyinza bw'abantu bwe bukola ki
we bulagira kwe kutwegattako people power natandika otuwagira ye byarugaba mwami byarugaba y'omu ku basajja abakulu abadde bayingidde emyaka 5 abavaayo broad daylight broadly mu bugumu n'obunywevu obw'amaanyi ne bagamba nti Kyagulanyi Robert Sentamu alimu ensa era tumuwulirize mwami byarugaba William. Era nange kyenjukira kyali kimu nti nali ngenda ku interview nga Tamale Mirundi ne musanga nga manga akyatunda engatto ng'atunda amakooti mu wino ne mugamba byarugaba ngoyogera bulungi olwaki tojja nenkuwa platform ebigambo byebyo biyinza okuteekako embeera eri ensi yaffe naddala mu struggle n'agamba abantu bagenda kundaba batya okitegeera ate bagamba abantu bagenda kundaba batya neŋŋamba tufaayo bujangu mpolampola tulabe kale mbadde nkyetegereza omuvubuka oyo nga tamumanyi nakumumanya kakati twakola show yali egi nakola analysis enale nga bwe badde vvamu ebintu nga bwe badde ekola ebintu abantu ne bamwagala teyadde amabega n'okutuuka olunaku olwaleero tukyamwogerako so mwami byarugaba abadde public speaker abadde orator mulungi ye mukiga yekka adde ayogera Oluganda ne luvaayo obulungi n'agira n'engero kwega tugenda mufiirwa nnyo mwami byarugaba abadde akola analysis ng'akuleetera ekintu mu ange endala gy'obadde tolowooza engeri gyaliko mu NRM kwegamba abadde akola comparison y'ebintu ng'olabira ddala akozesa obukugu bwaki obukugu bw'amaanyi so tugenda musalirwa nnyo ffe nga banankyukakyuka afudde tetunaba kujjako Museveni afudde talabye ku gavumenti mu myaka gye nga gigenze gavumenti gyakoma okulaba yalaba eyamini Binayiisa Yusufu Lule Muwanga Botetu nono Museveni naye ono tubadde twagala abasinga tulabeko ng'avuddeko byarugaba yali fudde bukadde amazima gennyini netumusitulako netumugamba jja tugendeko ekololo tugenda muswali naye era newankubadde agenze njagala okwebaza ekibiina kya NUP n'obukulembeze bwakyo president ne secretary general naffe abakungu abalala byarugaba tumubeereddewo byarugaba ne mu America gye yagendako kyamaliriza nga netiwaka yaffe y'omu America ekoze eki ebiyingiddemu era mu busobozi bwaffe obutonotono afudde tatubanja nnyo unlike NRM erina abantu nga tesobola kubayamba bafiireyo mu mizigo bafiireyo mu byalo naye nga bali ba akita baayo so ffe nga NUP spirit ey'okudduukirira abalwanyi baffe tugirina era njagala okwebaza president n'obukulembeze obuddako wansi awo nti mwebale nnyo ekigambo ekyo kye mwakola mwami byarugaba Omukama Katonda amuwa ekiwumula eky'emirembe atusooseeyo obusoosi oba oliawo naffe tujja naye okufaako tulina okukozesa as an inspiration okwongerayo olutalo fe abakyali ku front era tusaba ne gyagenze eyo wansi gye tugenda omuziika agenze ku miitinga Katonda we naffe akole ki ayongere okutusabira ffe balese ku duniya twongere okutwala olutalo mu maaso. That is very very true. Era nange nebaza Omukama nti byarugaba tuwangadde naye tutambule naye byonna tubikoze naye nga nsaba Katonda amulamuze ekisa ate nange nebaza tiimu yange yoku flashlight gyembadde ntambula naye nga tutambula ne byarugaba abantu bayagala byarugaba through flashlight n'ebigambo byeyayogera era bonna benasooka okukola n'oku flashlight nga tuzimba byarugaba bebale nnyo bebalidde ate nebaza nammwe abakale ensonga zikyaliwo gyeno bigwa tukwebaza nnyo webale okukkiriza okubeera ku mutimbagano ku flashlight ate tujja sigala nga batambuza ekintu kino mu ggwanga
ensonga excuse me ekibiina kya FDC njagiyita kyaguddemu ennalu abantu bekyanze nalabyeko negundi yakyusa yavudde mu kibiina kyono omukulu ane mugisha muntu omweru naye ayezze muno I don't know how to treat it ebibiina nga bigenzemu ensasagi kakati ebibiina by'opposition ebibiina by'obufuzi byonna not necessarily opposition kakuanalysis eno nti ebibiina by'obufuzi byonna wansi wa General Yoweri Museveni nga yakyali mu madaraka bifuna okutaataaganyizibwa okw'amaanyi kubanga omuntu ali mu steering y'eggwanga is not a democrat takkiririza mu politics of ideas takkiririza mu politics of exchanging ideas convincing takkiririza mu diplomatic politics oyo is a gorilla fighter akyalina mindset y'obwagolira ey'obwarebo abayeekera baba bakkiririza mu kintu kimu kuwamba buli territory kuwamba abo kutta kunyaga na kuzikiriza then n'okuwamba kyebakkiririzaamu abayeekera era omulaba nga tavanga ku script y'obuyeekera bw'oba omubaze bulungi mwai Museveni kakati ebibiina by'ebyobufuzi era ffe ekyaffe kijjamu kalubirira okupenetratinga kubanga twakizimbira ku musingi nga tulina experience emala mu nzirukanya y'ebyobufuzi bya Uganda kati FDC obuzibu bwerina Kaisa yagaana yagwa mu kateeba ka jjajja 2021 yes negaana tukola alliance eyawamu tufrontinge president omu presidential candidate omu tugende tunyonyola abataka egenda kusaanawo oba eyagala oba teyagala omanye ekyaliwo mu 2021 twali tupushinga single candidate presidential single candidate tuve kweyo ensonga tudde ku parliamentary single candidate nti okusinziira mu kitundu nga bwe kiyimiridde candidate fulani yasinga obusobozi ow'ekibiina gundi tugende nga tubikaanyaako General Museveni n'agamba aba FDC n'aba DP temukkiriza kwegatta ku kayaaya ako akayaaya kakayingira ebyobufuzi mu abasajja babadde mu byobufuzi emyaka gyonna mutandike okufukamirira akakayaayi byebigambo byeyakozesa okitegeera so temukkiriza okola alliance ng'akimanyi bulungi nnyo nti bwe tukola alliance tugenda muzoganya bubi nnyo kubanga tujja kuba ne running mate as a deputy president ng'ali very clear amanyiddwa nga buli kibiina kimanyi omugabo gwakyo nga buli player amanyi kyalwanirira kwegamba FDC weina amaanyi emaaningewo nnyo nupu weina amaanyi emaaningewo nnyo DP weina amaanyi kakati ekyo n'akiremesa n'abagamba temukkiriza n'akwata biliyoni empitirivu ennyo n'aziwa FDC kuba sindikano okugenda kwesimbawo ate nga beesimba ku ye okumanya jjajja muyaaye ennyo yakola atya yakwata obuwumbi obusukka mu 10 ze zibalwanya kati ze zibalwanya kati obuwumbi obusukka mu 10 n'abuwa aba FDC ne bayingira field bagende beesimbewo n'akwata obuwumbi obusukka mu 5 n'abuwa Democratic Party naga nawe mugende mwesimbewo mwegatta mutya kwaka akavubuka akatabanyika mu akakayingira ebyobufuzi nako kabategeerere tekisoboka nga ye yayagala ku achievinga ki nga yagala ku achievinga ku dividinga efforts nti FDC kevuga ekyayo DP kevuga ekyayo nekyagulanyi baleme kufuna that kind of baleme creating impression ya teamwork nti lero oludda oluvuganya lwegase omusajja tumutwala
okitegeera. So mweyo embeera n'abakozesa igwe tuwalaba convoy ya DP gye yali erina mu campaign naye nga DP yali ejjeewo ezo sente n'ogula Discovery $350,000 Land Rover Discovery n'ogula Prado Land Cruiser n'ogula drone n'ogula Subaru eggula ekkubo okiwulidde ebyo byonna byali mu kampu ya DP n'okubisa ebifaananyi byonna DP tefunangako obusobozi obwo. The best of my knowledge kibiina kyavenyo luli twakozesanga $2,000,000 nga presidential campaign budget yayo ya $2,000,000 ne ku luno ya motoka emu okiwulidde naye ku luno $2,000,000 zagula motoka emu neziyitamu n'okuyitamu okitegedde kakati olabira ddala move ze baakola FDC balina sente zimenya amateeka mu campaign. Drone ziri ze baagabanga mu COVID ne double cabin zalabikirwako mu convoy ze FDC yakola ki? FDC presidential candidate waayo bamukuba tiya gasi nga baagala kandeekya yeerinnye Amuriat baali bamuse n'okumutta nalabanga obugere buli mu bbanga ne mu campaign wakati ne bamukwata ne bamuteeka ne mu kooti oyukira bamuvunaana eyo embalala eyo ntungamu ne bamuteeka ne mu kooti wakati mu campaign byonna nga biri intended kulinnyisa candidate nga baagala kiki nti candidate ya Amuriat bw'erinnya agabana nani ne Kyagulanyi so Kyagulanyi aba tagenze kuwangula okitegedde. So abantu baffe aba bulijjo benjagala okuyozaayoza n'okwebaza mu nsonga eno bo baakwata layini ne bagaa tulina omuntu ogwo omu temutunyumiza mutwale eri ebyekiyaayo byammwe ne bamaliriza nga tukoze eki ne bamaliriza nga FDC efunye obulwa $30,000 mu maanyi ago ge yakozesa mu kilauti gyali erowooza nti egiina yafuna $30,000 against $6,000,000 $3,600,000 ze baatuwa newankubadde ng'obwaffe bwali busukkawa kakati that is FDC n'olw'ensonga eyo buli lw'okolagana n'ejjajja oba olina okwabika olina okwabika oba oyagala oba teyagala. Kino kyekiseera bakole ki? Kino kyekiseera basasulire omusajja esente ze. Mwai Museveni tayagala nnyo political entities kubeerawo nga ziyimiridde naye kakati ewaffe mu NUP obuzibu bwagenda okufunayo nti ekyaffe it's a revolutionary party, it's not an ordinary party nti chairman w'omuluka sijui agenda okusalawo kiri ffe ensonga tumanyi we zisalibwawo okitegedde. Informalities ze zisinga obungi ewaffe, formalities ntono okitegedde ekyo. Informalities ze zisinga obungi ewaffe, formalities ntono olw'ensonga twewala penetration y'omusajja kubanga musetinga system nti ono ye mukungundi be bakola bwe bati ono yatambuza kino waba taliiwo tekijja tambula biki jjajja oba omuwadde watandikira nti bwe nfuna ono mba kikubyemu ekituli kati tuyinza kukkiriza. Kyova olaba ewaffe waliyo abakyuka naye ogenda wekka okitegedde okweyongerayo mu bibiina ebirala. So ffe twazimba ekintu nga twakonsultinga literature mungi nnyo ne existing examples nyingi nnyo ezize zibeerawo mu downfall y'ebibiina. So njagala okwebaza principal waffe nenebaza secretary general waffe nenebaza chairman Nyanzi chief mobilizer waffe nti mwebala okuteekateeka ekibiina kitambulire ku musingi ogwayiriiri ate nga munywevu bulungi. So si mawulire malungi era si kirungi
okusekerera ekibiina ky'ebyobufuzi nga kigwa, kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi okugwa kitegeeza nti eggwanga liri mu kukola ki? Liri mu kugwa. Ekibiina ky'ebyobufuzi omugaso gw'ekibiina ky'ebyobufuzi mugaso ki? Abantu basaanye bakitegeere. Ekisooka kutendeka bakulembeze, training ground. Ebibiina by'obufuzi sebo ze university ezivaamu abakulembeze. Okitegeera? Ku mitendera gyonna ekibiina ky'ebyobufuzi ze zimu ku institutions ezibeera mu mawanga ezeesigamwako okuzimba demokrasiya ow'ekimemmete, kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi kiba kipracticinga democracy ow'okukyusa obuyinza mu kyo nga kirwana n'okukyusa obuyinza wabweru waakyo. Okitegedde ssebo? Ekibiina ky'ebyobufuzi kiba kitendeka ideologies ez'enjawulo, endowooza z'ebyobufuzi ez'enjawulo. Kiwa abantu omukisa okulaba ku ndowooza z'enjawulo ez'ebyobufuzi mu nsi yonna. For example, abacapitalist, abasocialist, abalibero, abaconservative, ezo zonna ndowooza za byabufuzi ze bayita ideology. Okiwulidde? So kiyambako mu kuwa abantu chance okumanya ebyobufuzi ebyenjawulo nga ebitambula mu nsi yonna. Ekibiina ky'ebyobufuzi kiyambako mu policy formulation, mu kuzimba ensonga ezinagobererwa mu ggwanga, emiramwa eggwanga kwe liba litambulira biva eyo wansi. Okitegedde? Ezo zonna migaso gya kibiina kya byabufuzi. So bw'okiraba nga kigwa toseka, kubanga ggwanga lyeriba limukola ki? Lyeri mu kugwa, kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi kiteekateeka abakulembeze abagenda okukwata gavumenti. Kakati nze nava mu DP yanteekamu amaanyi mangi, era kibiina kindi ku mutima. Kibiina ky'abajjajjaffe, kibiina kyaffe naye kyafa. Jjajja yakikola ki? Yakisaanyaawo. Ate Nuupu ekuliwa. Okiwulidde? Kati ndi wa Nuupu. Okitegedde? Naye kiri kyabajjajja bange. Kati ndi wange naye eri waali waffe. Obyawula ebyo ebibiri? Mbyawula. Kiringa bw'onaaba nti bakusaliddeko ekibanja. Oguze puloti yo. Newezimbira. N'oteekawo ennyumba noga wano wange. Era nga omuyaye nga ayakubba ettaka lya taatawo. Oteekawo omuko otema. Omutwala emisinde. N'omugava ku ttaka lya muzeeyi. Kikuli ku mutima ekyo kituufu. Okitegeera? Ettaka lya wammwe. Naye nga wano wange. Mu NUP. Okitegedde? So mweyo embeera bwe tutyo bwe tutambula. Njagala okusaba abakulembeze ba Forum for Democratic Change abakyali ku mulamwa bakozese Katonda abayambe, bakozese obukugu obw'amaanyi okuva mu njege eyo gye balimu. Naye nga bwe ndaba we batuuse kati, kubanga eyo embeera twagirimu mu DP, we batuuse kati ndabawo si wangu wakuva. We batuuse kati si wangu wakuva, era prediction gye ndaba nti bagenda kuvaamu ekibiina ky'ebyobufuzi. Bano Basemujju Kwago, Mwijukye n'abalala balina option bbiri. Esooka okuvaayo misanatuku bajje begatte ku National Unity Platform. Magezi gobawa oba kyendaba kye balimu. That is option 1. Option 2, okuvaayo ne bawandiisa a pressure group ne bagidrivinga ne bagifuula ekibiina ky'ebyobufuzi. Okay? Ebyo byonna no bitegeeza FDC kujabuluzaamu. Ng'ewalaba DP tewali njawulo. Ezo option zonna kitegeeza FDC kola ki? Kujabuluzaamu. Ze option ebbiri ze balina zokka, tebalina yakusatu. Ne General Kambuzeemuko nti kibi ki kati kamugeze mawo bwe yesimba mu FDC mu DP alaba asobola okulya akalulu akoba president
anti kakati ebyobufuzi bibeeredde fane nti component essomo erisinga obukulu mu byobufuzi baliyita reading the mood of the population. Reading the mood of the population. Lyessomo erisinga obukulu mu byobufuzi. Munnabyabufuzi yenna ne bw'aba ng'ayogera n'ebiyenje ne bikunkumuka, ne bw'aba nga ayogera n'omuliro ne guvaayo mu lulimi lwe, nga tasobola kubala abantu balowooza ki mu ggwanga mu ekyo ekiseera, takumaliranga ebiseera. Kubanga ebyobufuzi bitambulira ku ssuubi. Omuntu atasobola kugaba ssuubi tasobola kulembera banne. Ebyobufuzi gwe bayita munnabyabufuzi abeera n'ebintu bibiri: capacity to mobilize and capacity to communicate. Okitegeera? Kakati niwo oba communicator mulungi otya nga oyogera ne bivaayo bulungi nnyo, naye nga tolina capacity to mobilize, tomalira bantu biseera. Kakati ekibalo kyonna ekiremya abantu, ba actors, ba president generals ab'enjawulo, kibalo kimu kwe kubala mood of the population ne bagifiitingamu. 2021 buli omu yali alabira ddala nga mudu esoma Kyagulanyi, nakati gwesoma. Okitegedde? Bwe mba nimbye ng'ongamba nti olimbye. 2021 mudu y'abantu ng'esoma Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okiwulidde? Era nakati gwesoma. Kakati nosanga bali abalala bonna nga bagamba naffe bagenda kutuwa. It is just a waste of time, because embeera gye tulimu tetuli under dictatorship nti ozimbe ekibiina kinywere kibeere ky'amaanyi. Tuteekawo buteesi mbeera zituyamba kujjako gavumenti. Ebibiina tugenda bizimba nga Museveni agenze. Okitegedde ekyo? So buli muntu yenna yakubisa ebipande nga si Kyagulanyi Robert Ssentamu ku nsonga y'obwa president, takumalira ebiseera, tamanyi byabufuzi. Kyova olaba Dr. Besigye omuwamu credit, yagibala population ye amanyi ogibala, n'agaasina gaswalira mu bataka, sijja kwesimbawo ekintu n'akivaamu. Naye kati agenda kuddamu? Simanyi, naye sirowooza nti asobola okukomawo. Because amanyi okubala population esoma ki. Okusinga okuswala n'okwono naligase gye wali ozimbye, asirisa akola ki? Asirisa asinga. So mweyo embeera nenjagala okutegeeza nti abasajja ba FDC bakola nsobi okugitwala mu kalulu ak'obwa president. Twali tusobola okukanya ku bifo bya wansi, nefuna ababaka ba palamenti bayo bebefunyeeyo, naye ne tukola front y'ebyobufuzi emu ne tujjako Museveni. Kubanga at the end of the day nibo ogamba nti wali otya okumira ekibiina kyo, nti nupu egenda kimira era NRM ekimize. Okitegedde? Ligaseyo emala gabulira. Ligaseyo emala gabulira mu NUP, kubanga mu NUP waweeyubudde bweyubuzi. Struggle n'osigala ng'era okyali ku forefront yaki ya struggle. Ne kati NRM yiye ekimira. Accusation eziriyo, Nandala Mafaabi, Governor Bank of Uganda. The accusation eziriyo. Oba Minister of Finance. Yes, one of the two. Byempulira bibeerangira. Kasita mutuuka awo. Jeje yaba amaze. Ali mu divide. Yaba amaze kubanga ye survivingira mu eyo divide and rule intrigue. Okitegedde? Kubanga jajja alina ebintu bisatu. Alina kye bayita concealment. Eyo factor y'amaanyi emukoledde nnyo. Alina tolerance. Okiwulidde? Alina intrigue. Okiwulidde? Ebintu bisatu
kwabadde atambulira era byakiyeekera so mweyo embeera nze njala kutegeeza abatulaba n'abatuwuliriza nti okugwa ku FDC kuba yo yagudde eyo fezi gye batuuseeko tebasobola kuddamu kulikonsayiringa oli kasita akugamba akulumiriza nti sente ozijja mu M7 muba temusobola kuddamu kukwatagana ebbanga lyonna so fezi kwe batuuse ku phase of no return point of no return kati eyo point of no return ekibiina ekireka wansi naye kakati abakyali mu lutalo mbadde nsaba fe abali mu NUP kati tweyongera okupiikinga lesson experience banaffe ze bali mu kuyitamu ikera omusajja ono mu maaso eyo nga naffe atutaddeko embeera y'okulumangana munda. Okay, tuanzanye mukulu General Bigirwa kwa hiyo insight jotuwadde. Nakenda okuza katono nnyo amayi kikulu kya byonna nti public eno oba social media gyolaba buli kintu kitwala mu ngeri zaayo. Gyewadde okwasaganya bingi bagakaawo. Oli yangamba yansindika ebibuuzo byali bina nemugamba sijja mukubira ku simu bwalijja ku seeti alibiddamu ng'owulira. Olomu yagamba nti General Bigirwa mu NUP yavaamu nyate juzi nakutabye olina omukulembeze nga muli kusoga mu radio station. Olowooza lwaki abantu bali bagamba nti NUP agivaamu? Kakati NUP twali twafunamu era obuzibu nga mu nzirukanya y'emirimu twafunamu obuzibuzibu obutonotono. Ne wabeerawo friction within mu bantu baffe ab'ebusoga naye nga kyali kiva ku it was a combination of factors endala zaali external endala zaali internal. Just like any other organization erimu abantu ab'enjawulo ab'emitwe egy'enjawulo obutakwatagana bukola ki bubaawo. Kati ate bw'olabanga organization yonna nga tewali kusika muguwa nga bali kasirise nga bali kawevukeerere ng'omanyawo tewaliwo omulimu gugenda mu maaso. So twafunamu obutakanyaawo obutonotono ekibiina ne kituwa suspension. Twali abantu 5 ne tugenda ku suspension for 2 months. Okay? Suspension yeyo nga eriko investigation zakulirwa akakiiko k'omukyala Jole Mugisha, Deputy President wa Western Uganda. Ne tukola ki? Ne maliriza investigation zaako, ne leta report, ne batuyita ne batusomera report, ne recommendations, ne tudda ku mirimu, ne tutambuza emirimu. So ndowooza yali ku page eyo eya during suspension. Eyo twavaayo dda tuli ku mirimu era njagala okumutegeeza nti last Friday twalina president nga tucommissioninga bamemba abapya betwakakunga. Okay? Bamemba abapya betwakakungaanya betwakakunga tusobole okola ki okuweekeninga omulabe. Era twabadde n'omukolo nga gw'amaanyi nnyo gwabadde Jinja mwagulabye. Twayingiza abamembers 43 nga bakulembeze 43 leaders from different political parties. Not necessarily honorable Mwiru kubanga abasinga balaba Mwiru yakola amawulire but eri ku local level twina bakansala ba district betwafuna betwayingiza nga teba amawulire bagakola eri ku ground. Oh yeah. Omanyi si kyangu kupanuma amawulire g'e Kampala. Kamera y'e Kampala nekuyita obeeko kyoyogera si kyangu. Oteekwa okuba nga oli binywera. Okitegeera. Kampala oli okugamba kutuuziza
olinokuba oli mu lunankamego oteekwa okuba nga oli binywera ng'otestinze time ne content gwovaamu ng'ategeerekeka. So waliwo abantu baffe abali eyo wansi abakola emirimu. Kankuwa ekyokulabirako, twayingiza bakansala 8 okuva mu local government y'e Kamuli nga ba NRM, nga mulimu n'abadde chairperson wa kokase yaabwe, kokase y'abakansala ne tumuyingiza. Omanyi kye kitegeeza ekyo? Kakati nga ku level ya parliament nga bonoogamba nti chairperson wa NRM parliamentary caucus ng'omututte, omanyi kye kitegeeza? So tuli eyo tukola emirimu mingi era omukulu agimanyi bulungi nnyo. Jo twadde ne meetings nyingi nnyo n'omukulu ne ba members abalala betuteekateeka okwanivairinga, era bw'ogenda ku mikutu egy'enjawulo ojja kuba obalaba. Okiwulidde? So njagala okutegeeza nti tukola misana na kiro okulabika nga NRM teddamu kusitula kigere wali eri, teddamu kusitula kigere mu busoga awo, kubanga feezi esooka twagimala ey'okuwangula obwa president. Eyo feezi twagimala. Feezi gye tuliko ey'okubiri ya kuteekateeka formidable and competent leaders ku parliamentary level, local government n'awalala. Ebisigadde sebo ojja tuwulira nga tuwuuma. So abadde abuuza ekibuuzo ekyo abadde ali ku peegi nkadde nnyo, akubire sekretary general amubuuze emirimu gye Bigirwa gy'akola, akubire omwogezi amubuuze emirimu gy'enkola, akubire chief mobilizer amubuuze emirimu gy'enkola, n'abakungu abalala. Waba ine namba ya president naye amukubireko. Bene nekyalako ekyo olowooza bano abavubuka oba abasajja bali mu kuva mu kibiina kya National Unity Platform ababiri abo okuli gwe bayitanga Kaziwe Bashir ne waliwo munnanga agamba nti Kaziwe Basiru. So netwebuuza nti mbasivumye ne jasa oli munnanga amanya gatondebwa ennaku zino ababavaamu abo wamagezi ki bagenza balina okwenyweza mu ngeri. Yes, luli bwe twali twalika LUP ne people power naye NUP ba people power yo yali ebaddewo, twagitandika mu kaseera nga kazibu nnyo nga tubulayo emyezi 2 tugende mu kalulu akamwami byabakama. Mu myezi egyo 2 ne batutwala mu kooti okukyalenjinga okubeerawo kwaffe. Kati ekyo ne kiteeka abantu abasinga ku bunkenke nti tugenda kuyimirirawo. Kakati ne kisikeyalinga abantu abalina competence, abantu abagumidde, abantu abatagala kutekinga risiki, ne bajja ne bakola ki? Ne batugendako ne tulema okuwandiisa ba leaders ab'amaanyi abakukutivu. Twamaliriza tugenze n'abantu abava mu nsonda ez'enjawulo betutalinaako background eri awo, naye nga bo bakkiriza ne batambula naffe mwaka akaseera. Kati mu bantu abo mwali mulimu abalina ebigendererwa byabwe ebyenjawulo nga tebali convinced with the norms of the struggle, nga tebali convinced n'olutabaalo lwe tuliko, naye nga baagala fulaga yaffe basobole okugenda mu parliament. Twabawa fulaga ne bafuna ne bagenda. Bwe batuuka eyo ne balaga kalaazi entuufu. Naye ffe mu NUP ekyobugagga kye tulina ekisookera ddala tulina president His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. That is the ekyobugagga ekisookera ddala kye tulina. Ekyokubiri brand yaffe NUP brand buli lwogimisusinga ofuluma wekka nga bwe wajja nga bwe nabadde nkugamba nti ne mukazi otasobola kuwagira ng'obetrayinga NUP. Kakati brand yaffe y'amaanyi nnyo to the extent nti bw'okontana nayo oboolebwa nnyo mu society. Kati Kaziwe Bashiri omulaba wa?
Kagabo constituency naye yamukoze eki yamwegaana yamwegaana ono werugazi eyakalaba muhoozi juzi era naye aliyo gakaaba gakomba. So fe tuzimba ekintu ekigumu ennyo nga buli muntu akyekoonako n'agweri bw'oba oyagala okikubamu ebituli nga tosobola nga kikulya buli. So sina magezi gembawa obuuziza ekibuuzo nti oba amagezi ki. Sina magezi gembawa kubanga bafuuka ki badda ku layini ndala. Ekikulu ekiriwo kiri nti olutalo lukyagenda mu maaso. weewaawo Yeah. olutalo lukyagenda mu maaso era naffe tukwebaza nnyo webale nyankadde kano kootuwadde kubanga bwolina byogenda okudamu okuweereza byogenda okukola budde ennaku zino tulina butono. eddakiika gafaana gaweze bulungi era nsaba omukama akutambuze ng'oddayo okukakalabya emirimu gino emirala. Mwebale nnyo ababaddeko n'aba n'akalaba akatambi kano nga keeyongeddeyo mu maaso eyo. Mwebale nnyo byonna bye mukola. Ffe tukyali ku mulamwa, ensonga tuzitambuza, mutuwagire naffe tugenda bawagira tusobole okutuuka mu nsi ensuubize mu Uganda empya gye twesuubiza ne gye twasuubiza Bannayuganda. Era bali abantu baffe ab'ebusoga bagambye ne time tuleeta ebintu ebyo naye bwe tuyambako famire ebbiri yenaaba entandikwa abantu ab'ekamuli nga tulikolagana ne Flashlight ne Flash Initiative. Tujja kwida okuyamba ku bantu baife ekamuli eyo kiri bubiino abaana abawala tujja bagabira ku ngoye central pad musobole okutereza obulamu musobole okweyemerezaawo ng'abantu muleme ku demandinga kwa boyfriend ababawa embuto nga mukaali baana bato n'emisomo mwadivaako. So anytime we are coming ndikwenda mube bulungi tudde abakobera ekifo kye tujja okugabamu. Mwebale ino mwebalire irala. Kale nange mbasibuire ino mwebale ino mwebalire irala. Akomata kumira mpeera mbere bulungi. Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment.